mukulu Mao afaananyeko muganda we akena. Naye kyemulina okumanya Mwami Museveni mugezi wateekawo wayogerako eggwanga ateekawo ekiwugula luli abawugulira ku miliyoni 4 olwaleero oba mbadde temunnakimanya mukulu Museveni ne ttiimu y'abanne eyise mu kampuni ya loko ne yeewola eyagala kugiwa bilioni 2.7 nga ku ddiiru ya Pineti bilioni 2.7 mu kampuni ya loko olwaleero kyekiyisibwa mu palamenti. N'olwekyo ssebo kino mwe mukitunuulire tugenda mu constitutional review. Abasajja bonna Mwami Museveni bawadde ebifo ebyobuvunaanyizibwa abasinga tebakyalina nsonyi nga ye kubanga naye akimanyi si yawangula okulonda yanyakula kunyakule. Naye ekyo tekigenda tumala mu maanyi kuba President Robert Kyagulanyi atugamba ebitalina makulu temubiwa makulu. Fe discussion yaffe tutudiscussinga ku Mwami Mao si yasoose era bulijjo tukimanyi ti alini bedi ne Mwami Museveni asi yasembyeyo. Naye kyetukyala mukulu Mao nakana akagugu k'abanno be walese yeena abalala abeefuulafula nti opposition naye nga bakolera Mwami Museveni nabo bakomewo bagende naye kano kali kamu. Politics wa Mwami Museveni kati gwazanya is to isolate Buganda. Era asize nnyo obujayi eri abantu ba Buganda mu bitundu ebiri outside Buganda. Naye Mwami Museveni olina okukijjukira ne banno Buganda yabafuula kikyemuli era temusobola kuwangula Buganda kube kuno okubba ettaka kwe mwenyulidde okuba nti ensi yaffe Buganda mugigabana ne bannammwe abatono nnyo tujja kusigalawo tujja kuginunula. Kankubuuza ekibuuzo lwogenda okwanjula omukazi oba wamulabye kiro ekyo oba omudeeti ozobeera naye kakabanga kati kino kankibagambye okujjako ng'afudde Uganda amagye gakyagivuga atwine omuntu yeera naye w'amagye anti yali tayalinga abantu bonna President Museveni be yali nabo mu nsiko bamugisha muntu bakale kayihula batinyenfuza tebakyalina grip ku magye tinyenfuza tasobola kudumira bamagye basatu kurosinga kubo kayihula ali eri mu kulunda mbuzi ontegere abaana abalaninga amagye kaakati bali below the age of 50. You get it? Abantu bonna abalaninga UPDF kaakati tebaliyo mu nsiko kanki babulye kino tebaliyo naye balinamu ekyenjawulo. I'm telling you omanyize sikule kyagala kuwulira twali ku pate ya muhoze y'entebe nayimirira olwamala okwogera nayanjula abajenera abaaliwo nga high command yali esobola okutuula wali including the CDF yaliwo adumira amagye ga Kiga Uganda n'agamba nayanjula b'emupya abaliwo nga bawera 2.8 nga kitegeeza ne parliament yali esobola okutuula kuba ne deputy speaker yakola ki yaliwo kati abantu abalaninga amagye UPDF bali below the age of 50. You get it? Bali abaline Museveni mu nsiko baaliyo ne bawamba ekyo ne kiggwa. Museveni successfully n'aleeta phase endala. Kati bana command zonna bali below the age of 50 lwaki. Their loyalty teri kugwanga Uganda eri ku muntu anabafuula kibagala okola ki okuba. Kino kanki bagambi tebakulimba mbu wano akalulu kayinza okukyusa gavumenti mu Uganda wano. Tukyafugibwa amagye tukyafugirwa amagye emyaka emirala 2 paka nga ku myaka 5. Mami Gashumba kakati abavubuka bakoze batya bebereremu okubeera nga wefeeko okukyusa ekisooka tewali munnabyabufuzi akulwanirira. Munnabyabufuzi yekka yali alwanira eggwanga lino atuterawo omubiri yali Dr. Kiza Besigye. Tewali muntu yavumwa wano mumpada nerabidde next time nja kibakola tewali muntu wano yavumwa nga Besigye. Besigye bwe yavuddeyo wano kwekalakaasa abadde akunga abantu baleke mu joininga ye Bobi Wine. So gwa omuvuka mpuliza ku BTFM oba omulimo mu jama gutya gukole oberemu n'akaki n'akasente ng'oweeguli njagala ombuulireyo parliament lwe badde boogera ku bya ssente abannuupu ne batakwatagana na BNRM tebawadde miliyoni 4 wawulidde atazitutte nabo twabavaako bazizaayo nawulirayo bazizaayo ne Nambooze bagamba bazizzeeyo ani naye asooka zeeyo za iPod 4 billion Kyagulanyi bw'aba ayagala ababaka bazeeyo miliyoni 4 naye azeeyo za iPod togaite ekibiina tekyetabana bali bw'aba ayagala ababaka bazeeyo miliyoni 4 n'emmotoka Museveni gye yamuwa eri bulletproof naye agizeeyo simple gwe tusobola gamba nti miliyoni 4 ababaka ze batutte
ziwunye NRM nga gwe billion enye zikuwebwanga gwe buli mwaka zo size NRM zerandi am ready okuteeka ekikokolo ku muntu we NRM yenna one condition nti ababaka ba NUP balizayininge mu parliament lwe mwalonda leader of the opposition lwe lunaku lwe mwali legitimizinga nti Museveni yawangula akaki akalulu as long as oyina ababaka ne bayita aba opposition ne babeera mu parliament ne motoka ya Kyagulanyi bawagizi be baji bawa nejja neite Kenya bwetyo ne mutukako ne bamujiza nawe mu URA enti asasula musolo Museveni gyamugulira tugene empola Museveni yamalizanga wandikide URA as a president ntasobola okuwepinga omusolo nange nyine nemedde nakawa milioni 12 sebo Mr Museveni nyamba nange ndeke gguwa nawajja kankuli akafe obanga tumalirize mutandika okulaba ebintu n'amaaso gammwe Kyagulanyi opposition leader asoose okuba ne motoka etakubwa masasi agira motoka etakubwa masasi mwe ne mugira mu buyishi bwammwe buvitsi ne bakuba engalabi ompulya ndowooza opposition leader asoose okuvuga emmotoka ng'omwana wa president gyali mu motoka ya Kyagulanyi is the same kamuhoozi gyavuga lwaki muhoozi motoka gyavuga naye ya Kyagulanyi gyavuga zagira mu bbanga lyerimu abasima balonda yeyo katika nebyamagye mbitegerako akatono the military bobo importing anamadika waliwo kye bayita end user certificate company gyogendo gigulamu mu America oba Dubai bakusaba end user certificate nti government ekukkiriza okuleeta emmotoka ng'eyo kati mu Uganda muno Ministry ya Defense ya Uganda yekuwa end user certificate oba Uganda Police nga kitegeeza tosobola kuyingiza mmotoka anamadika bulletproof ka nga government tegikiriyalinze ekirala ekifembayo anamadika kyakulwanyisa kubanga emmotoka ya Kyagulanyi ne bwegikuba amasasi emipiira esobola okudduka okuva no paka Jjinja nga teweddemu muki mukka so Kyagulanyi kyayina kiri mundu otegera ndowooza ebintu ebimu mutuyitanga ne tubibalaga bwekiri so you cannot drive an amadika nga government tekola ki nga temanyi mbuuza lwaki singa omubbi w'emmundu aleeta n'amadika kitegeeza agenda kukola robale mu banka adduke ne ssente nga polisi tesobola mukola ki mu interceptinga ekirala emmundu zino ziraba pistol n'ebirala singa obadde olina firearm license nga government ekukkiza okuba n'emmundu yo ng'oyalaggula mundu oba Belarus oba US oba Germany company eri gy'oyagala oggulako emmundu bwekukkiriza okuguza emmundu n'obasasula ssente zaabwe tebagiweereza Gashumba bagiweereza Uganda Police n'egikebera nti emmundu gye twakkiriza Gashumba okukwata yeeyo nti yeye ne bagita fire testing ne bagijjako DNA kubanga buli mundu eba ne DNA ne bagiwa serial number ne bagikwasa so tebakulimba nti Gashumba asobola ogenda e Germany n'agula emmundu nga bwe ngula essimu ne ngiisa entebe bw'ogula emmundu bagiweereza Uganda Police oba UPDF so ekibuuzo kiri nti emmoloka ekyokulwanyisa yagijjawa NUP ekolera NRM era nebaza Kyagulanyi olyokanga nojja abasajja bano tubadde nga tubagamba naye nga beekweka mwabega wa kigambo kimu tribalism nga buli ogera nga beegira nti bano batusosola naye nga ffe twabalaba dda kati ffe mu Bukatuliki tulina kye tugamba nti okugenda okutukuza obufumbo bw'omuntu gye bayita matrimonial bano bulijjo bakolagana ne mwami Museveni bakuba era mmwe benneewuunya abadde batakimanyi nti bakolagana nabo ffe tugenda okugenda mu kulonda nze wajja wano n'ombuuzanga ne nkugamba nti oyo simuwagira kuba president pagira Kyagulanyi si lwakuba nti nali simuwagira mutima mubi naye tutamiddwa bannabyafuzi abali naaga ate tulina obuzibu abantu abasinga abakulembera ebibiina by'obufuzi mwaba bagoberezi baabwe temusobola kubategeera emisana boogera birala ekiro boogera birala ate tebalina mirimu era ensonga lwaki olaffe tubadde nga tugamba abantu baffe timwegendereze nnyo Honorable Nobert Mao si yekaaliyo aleseeyo ejjigi lingi eryabanne abalya ne mwami Museveni era abo ejjigi lyabwe teryagalangako mwami Museveni kuva mu buyinza nze njukira emabega kuwali nga tugenda mu kulonda bamuyita ne bakkaanya nti tuleeta candidate omu kubanga mu byobufuzi bitambulira ku masanyalaze naawe weeraba nti sina masanyalaze gakulembera ggwanga naye tugenda okulaba afubutuse emisinde ne mumbuuza wano interview ne baga nti nze sambala kadeya nga nyambadde kanzu nagera ga Lutamaguzi yampisa kadeya nimuga toli kadeya
naye politikisi wakaddeeyo yabatakola okubisanga abantu emigo naye ng'okimanyi nti owagira mwami Museveni kisooka gwe mwami Mao ne mwami Museveni temukyalina kye mugatta ku ggwanga tewali n'akatono gwe neeyakuguze mugende mulye kubanga ekyabatutte sikolera ggwanga wabule ekyabatutte